muteeketeeke olunaku luneeno banange balamusiza mwenna mbabuuzaako mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala obakuutira ekintu kimu mubeere baana balungi si bwe kiri era nokugumya nti buli omu alina byayitamu gy'abeera ng'abaana ba ghetto naye kyembamunya mugenda kuba b'amaanyi kubanga ensi ebalindiridde ate bwe basipayisi ne bakacece b'enkya okitegeera naye tebisobola kujja nga temwekuumye mubeere abaana ab'empisa abaana abawulize abaana abalungi mwewale buli kintu kyonna yagalalagala mukyali baana batwala ovuga ku motoka ez'ebbeeyi si bwe kiri mwagala okwambala ku ngoye ez'ebbeeyi si bwe kiri naye tebisobola bituukako nga temwekuumye kuba baana bampisa kuba baana bawulize kuba baana bakozi so mbasaba bwe muba mufunye omukisa mugukozese oba ofunye omukisa okugenda ku ssomero soma kubanga okusoma tekulimba kimanyi si kyangu mu bye muyitamu naye bamuzirakisa bangi nnyo abali mwirimba obayamba naye buli omu akimanye nti katonda ayamba yeyamba kyemmanyi sawa zino oli ku street naye tewandyagadde kuba ku street si bwe kiri naawe oyagala obeeko ne family oyagala obeereko n'amaka moova oyagala obe n'abantu abakwenyumirizaamu naye tebisobose olw'embeera nnyingi naye njagala kugambe nti embeera gy'olimu si gy'olina okubaamu ate bwe weekwata obulungi ogenda kubeera omusajja ow'amaanyi ogenda kubeera omukyalo ow'amaanyi mu nsi si bwe kiri so byonna bijja nga oli mwetawaaze olina empisa owuliriza ofuna omukisa okugenda ku ssomero soma nnyo nina bye mbaleetedde leero sipingi nnyo ate nga ne keeki eno tugenda gisala ffenna wamu yes abakyala n'abaami abazze wano babagala nnyo mbane mubakubire engalo ez'amaanyi bantu bangi basuulirira abaana nga mmwe kubanga balowooza nti kuli ku street lwakuba mweyagalidde oba lwampisa mbi naye nze nga nze nina endowooza eyange nti buli muntu ali wano asaana okubeera obulungi asaana okuba n'amaka asaana okulya emmere asaana okwebaka mu kifo ekirungi asaana okwebaka mu mayumba ag'ebbeeyi okwambala obulungi kyova olaba nti abantu bano babaagala ate batukkiriza leero tujje tugabaneko olunaku luno nammwe mubakubire engalo ez'amaanyi neero ebisinga ndowooza mbyogedde kyemba mmanya mbaagala nnyo era mbalowoozaako we ndifuna omukisa omulala nja kukomawo nate era tukuumye offisi tugenda kiggulawo si bwe kiri Gigi Mercy Foundation olunaku olwaleero funye omukisa tugenda giggulawo buli ali eyo ku baana bali wano ng'ofunyemu okusomoozebwa totya kuyingira waneeno ate by the way ofuna omukisa okwogerako n'omuntu yenna ku bali wano mugambe ky'owulira totya ffenna twetaaga obuyambi oyinza oba oliawo olina ky'osirikidde mu mutima gwo totya nga kyogera kubanga ojja kufuna obuyambi mukyali baana bato ate olugendo lwammwe luwanvu ate emyaka gye tulimu egy'ekivubuka gye gyonoona obulamu bwaffe obw'omu maaso oba otufuula ab'enjawulo so ekifo kino kyammwe kiguddwawo ku lwammwe yenna alina obwetaavu jangu naye jjukira bayamba yeyamba gakuma omuntu nze nkozeko n'abaana b'oku street naye wonna b'oli wiringa okukyuka ojja kufuuke omuntu ow'enjawulo naawe mu maaso weenyumirize mu ggwe okitegeera somebody say amen amina so Gigi Mercy Foundation eri wano ku lwammwe kubayamba kubawuliriza kubabeererawo naye genda yambe yeyamba onoosobola omweyamba onoosobola omweyamba nga bakuyambye onoova ku street onoowuliriza onooba omuvubuka omulungi ayagala okukola kiwedde so doza tugenda kusala keeki ebera bingi nnyo this time tubagenda wali to the office officially.
nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani